ttaano ez'okumakya monna FDC era nga yakwatidde ekibiina kino bendera kuwa pulezidenti abadde yeesudde eddamu ddene okwerekera Iganga gy'abadde ategese olukuŋŋaana okwogerako eri abatuuze b'eno mu kaweefube gwaliko ow'okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Wabula bw'atuuse ku kyalo SMS ab'ebyokwerinda bamusazeeko. Ne bamutegekako nti asobola okukozesa luguudo luno ne bamulagira akozese ekkubo eddala ekizzeeko kubadde kuwanyisiganya bisongovu wakati we n'ab'ebyokwerinda. No, we are not going to allow it. This is total nonsense. We are supposed to be here. And we are not going to allow police to do anything. We are in Iganga. If it means to go down, we'll go down with police. To be attacked by the police or the army as they attempted to attack us as we were entering Iganga this morning. Oluvannyuma Nandala ne banne basobodde okwesimatula ku poliisi era ne bayingira ekibuga ky'e Iganga wadde nga poliisi esigadde ebawuula. Hussein Nakavule ab'ebyokwerinda bazzeemu okumusalako era ekizzeeko kubadde kuwanyisiganya bisongo. Bw'atuuse ku nkulungo y'Iganga ku luguudo oludda e Kaliro ono ayimiridde okwogerako eri abawagizi be wakati mu byokwerinda ebyawaggulu. bange nenda mupakuru kamwe akakufunamu nende mukozi kukolera ebintu byenkoze mubona nenkuje muyita nenda kukigemerera abaziwo nenda kubaziba. Tuuse ab'ebyokwerinda ne batandika okukwata bannakibiina ki FDC nga bagezaako okukwata omuvubuka abadde aggyeeko ebidongo byabwe. Beeyongeddeyo Namungaarwe era Nandala ayimiridde mu katawuni k'eno ayogereko eri abantu ku nteekateeka ze z'alina ez'okuggya abantu mu bwavu. Akalulu kaimwe tikakutunda akalulu kaimwe kanabaleetera ebintu bingi. Mzee waffe Museveni akoze emyaka 4 tumwebaza tusaba awumuleko abandi tukole bimulemye okukola oba byayononeka. Nabitende asuubiza abantu okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kitundu kino. Upgraded to Referral Hospital. Liri mu program yaffe era bamusoma manifesto yaffe mujja kukibona. Yeeyongeddeyo okwolekera gye yabadde akubye olukuŋŋaana lwe olwokubiri e Nabitende Banada era eno annyonnyodde abatuuze ku nteekateeka ze okusobola okuggya abantu mu bwavu. Enjira zitwala sente tebaiva dire mu ikonomi yaffe kyobola okubona endikomenti buli village ndakufuna miliyoni 10 buli mwaka emyaka 5 budafu mufunye miliyoni 5. Wano Pulezidenti w'ekibiina kino era nga yakikwatira bendera mu kalulu akaggwa waasinzidde n'ategeeza banna Iganga nti gavumenti yebakuumidde mu mbeera embi gye balimu bw'atyo n'abasaba okulonda Nandala. At one time we thought that Specioza Kazibwe would one day become the president of Uganda. It never happened. My former boss, Rebecca Alitwala Kadaga, we thought she was in the nucleus of power, number 3 in this country. But when the chief up there decided she had to be moved out of the center of power, today people are owning candidates. Wakati mu bugubi obw'amaanyi Nathan Nandala Mafabi asobodde okutuuka wano ku kisaawe kya Lero Ground we yabadde akubye olukuŋŋaana lwe olunene olw'okukomekkereza olunaku olwaleero. Olunaku olw'enkya Nathan Nandala Mafabi asuubira okubeera mu bitundu by'e Kamuli n'e Buyende ng'anoonya obuwagizi ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Winnie Tesana Kayinja agasseeyo ku Spark TV wano mu kibuga ky'e Iganga.